Kakati Namibia ng'ensi erina amateeka agagifuga kitegeera era ky'ovola ebbaluwa yaabwe erespectinga nnyo Ssaabasajja ekitegeera kuba bamanyi the kind of a person they are doing what dealing with ekitegeera era bo bakulaga nti abantu batamanyi nti baali ntaki ne badokita be okusalawo kuno bayogera bakugamba we talk to the palace fena tubeera ku mutima gwange amukawulirize palo yavayo n'agamba Mayiga essimu yakubiddwa ogimanyi ng'ekulagira okkiriza abalangira abataka balabe kabaka singa tebamulaba ayi Kampala abantu ne beekalakaasa buli kimu kigenda kubeera ku mutwe kakati ensigo bw'ojja n'ogamba nti baawambye omuntu bannayuganda babadde bagendera ddala kuzembase ate ekiruma bali ne bagamba ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 793 767 oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street, Kampala, Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule ffena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Ku Same Official njagala okubuuzaako ogamba otya olunaku ovaali lunaku lwa mukaaga sibire bane jaamu wano nga mungi kibali mu kukola ku gundi ku bypass enguudo zonna jaamu mungi kati ate ne kifuulayo jaamu mungi Kabalaga Busega kakati n'enguudo ezingira ezigatta Kulunguja Mengo nkwano ku Sentema Road wonna zonna zikola ki okuzikola ezikola Taimanse sezanga tutandika tayagala kwa bantu bulango bungi nenzijukira edda we nalabanga TV y'omu industry nga bava beno mawulire bagamba byatuusiddwako kandoza kanange waffe nana habo mouse wash ne eno kyali kyoka ne okulangira wado naye bannanyini bulango wabufunamu batya wamune Kaka no ndinga mne bangamba nga atinga bagenda wona mu kulwana kye ngamba ntino bwoba olanga beera strategic okitegeera kati gwe omwami wa Nana mwami mukyala oli mugezi abantu ababeera ku bintu nga bino Same Official amanyo fege baluma ne batugamba senyesa omukojobo kolaki amanyo gakuluma tegannakulumako likuluma ne wekweka ne wansi w'entebe Vanze ntasira omwana kasana omwana nga ali biro 20 nga alumu amanyo ngambo no nakedde erinyo nga terinakulumako kakati amanyo bwe gakuluma
I mean mbadde ngamba ku Wanana nti oyo Wanana amanya wa wakola ki wateeka akalango ke. musomesa wange bamuyitanga Dana Nalunkuuma wa copy advert and layout siyo wabukidde ali ekubukedde mukyala mulungi nnyo mukyala muyivu nnyo yakolanga gospel show yansomesa advertisement ku university. Dana yatusomesa n'atugamba nti bw'obanga okotta okola billboard nga ya Benz billboard tebagisimba Mityana terina kyekolayo. N'agamba omuntu alina Mityana nga ayagala Benz kimuli mu mutwe era ali mu kulima mwanyize era Benz yatandika ddo giteekerateekera teyeetaaga kalanga ajja amanyi ne gyeri ekitegeera. Kakati netumugamba nti ate owe munyonyo yalina okumanya Benz n'agamba nti oyo amanyi naye olina omujjukiza kubanga ali mu kukompitinga ne preferences n'ennanga gy'olanga kati ng'atugambayo omulangira bw'aba alanga tomulangira nti no tutunda Benz mugambe leero twaleese SLK leero twaleese Bluetech muwe series yakati aba iPhone kyebakola bakyalanga iPhone naye akubuulira kakati tulina sima ya 15 Pro Max nti unveiling ya Pro Max ejja kakati abo bantu kyebatakola ki kyebatategeera kyekyo kyenkugamba tekana abantu bajja kunyigira n'okwekubira ku Bwakabaka bwa Buganda kyekyo kyetuli kyekyo kyenkugamba nti abantu baŋŋamba bawulwe yambuuza tulwaki ekitiibwa kya Peter Mayiga ali nnyo happy ng'abantu bali ku TikTok bamuvuma ne muganda edda kati Obuganda tebuli ku TikTok oyo kati ategeera marketing Obuganda tebuli ku Saimo official aya kati kigambo tekankubuuli Obuganda buli Mawokota buli Golo ku nnyanja omanyi nti no essaawa zino nawo kati go make research essaawa zino abantu naddala ab'ebuddu abayimbi bonna ku bayimbi 10 kwate simu y'okwera abayimbi b'omanya 10 b'omanyi abayimbi bana batamagera kugamba nti ndieno Masaka Mbivulu omanyi lwaki obuzibu bwaguddewo mu bulungi andi kati ebbanga lyebamaze nga balima emmwanyi bali mu ssente bakungula oba ntegeera naye nga kiddawa mwanyi terimba kati gwe omuntu kati Charles Peter Mayiga waba akugamba gwe mwanyi terimba gwe Saimo Fisher akugambako bugambi ne walo gwatwalira endokwa katono nnyo kakati mu marketing otagetinga kye tuyita target audience ekitegeera bw'oba ogenda kutunda tiketi z'enkudi togenda Kololo kale ekituufu kati bw'oba otunda Aluna mu biru tugenda awo none n'ekiri ekyenkudi nakyo kikola nti ow'Ekololo kiyinza okupata mu exciting naye ate oweebwa Isaga ekigenda okubeera eyo nkutidde wagenda beera kubiwala nti ye kati bibirayo saa mmeka be baagala ebyo nkugambye ogenda mu ndeeba n'osanga makanika oyo n'agamba Luna be yategese ekivulu ky'enkudi omusajja yagaye tugenda nagiraba kakati that corrupt mind eyo yeyo audience ye kyovola buli muntu alina audience bw'olaba alya skin ng'omuyimbi ng'oyo abantu abasooka omwapiiringa beebo abagamba nti fensi yasuubira tetulina kye tusobola kuba okitegeera tulina kye tusobola kubaako nze era ow'amayirungi bagamba ndi mubi nnyo newaka bangu ba mu famire oyo ye ng'afiirawo omwana waffe kati that kind of ambassadorial thinking nti ono atuviiriddeyo kyekyo kyovola nti Mark X yakola nnyo Masaka Mark ey'omukono gwa Benzo yakola nnyo Masaka edduka nnyo omwana we Masaka abadde ajja mu mmotoka z'empaka mu Lubiri alayira ddala enesobola okukolakolako kiri yadde nga tannagula ki Subaru era bagigezesa ng'edduka ab'e Masaka ne batandika ogibbiramu ng'e Masaka se baguba baasi ne babbira ddala abantu kakati atunda Mark 2 n'agaa nti bwe ndeeta Mark eno kibina
Masaka abagaggagaggamu bagenda kukola ki kugigula bw'aleeta Markex yagitunda wano alaba evaako n'agamba bwena evaako bali babaguze ku ziri used okitegeera ensi bwetyo bwekola ki wetambula naye ng'ogamba otya gye tuli tuwangalira eno mukama akyatukuumye ensi tugirabanga bwe tugiraba naye at the end of the day life moves on ebintu si byangu naye bw'olina kulemerako ekyasinze okunkwata omubabiro era nkigoberedde nnyo bannayuganda bawangaalira e Bulaaya bannaffe abamu si mwenna naye tulinamu obumulumulu mu bannaffe oli n'agenda nga yajja wano obunafu bwe bw'ajja wano obunafu bwe n'afuna amagezi ag'okubba bannayuganda abasigadde eno ekiri eno leeta milioni 5 nze n'aba visa mbamanyi leeta milioni 2 awo Canada oba ojja ku mmande bannayuganda mulimu bannayuganda abanafu ne bagenda ne bagaana okukola kale ate baagala kubba bannayuganda abaasigala eno balyakuza bano abavubuka bakoledde ddala agency nga ziri ku ssimu ekyo kyogerako era mukwano ng'omwana ojja omwana nga agamba feno n'abasajja abakola ku visa tubamanyi twogera nabo jukira kusanze nayo Uganda ogikooye okebera ku status ze mulaba ali mu mmotoka ez'ebbeeyi gwe tofaayo sente toziweereza na wano ziweereze ku namba bweti ya Beni muganda wange kumbe Beni si ye Beni bayina abantu baabwe abaferenge namba eri wane Kampala abamu bayina n'abakazi baabwe be bakuŋŋaanya tyagwe tofaayo bungi bw'onoofunayo 5 ng'oyongera abamu bakola n'emisomo ku TikTok live Luxembourg eyo eyanguwa tuyina ekiri e Finland kyanguwa e Canada waliyo conference ku bagwi b'eddalu okitegeera sigamba nti nno bonna bayaayi mulimu abambi abakolera abaana era walanga wano agency bagiyitaani ina banafe ba naye mulongo yali Kampala wano naye mulongo yali agenda yajja ku office awo nangamba kuba mpita kojja abamuzaala balugave kojja obuzibu bwe nafunye first of all fe tukola invitation ne bazicupula naye ng'ekyasinga okuluma mulongo ovudde okuba nti no baamubba mulongo aba yeebase ku ssaawa 9 omwami n'amukubira essimu ng'amukubira essimu nga bamuwadde invitation eya kampani ye naye nga ye takimanyiiko naye ng'omusajja ekimulemesezza okulinnya ennyonyi invitation bali gye baamuwa bakubye okupuluvinga obanga ye nannyini invitation eyo oba ontegeera naye ng'omusajja tamukola ki tamumanyi n'agamba nti byonna nokojja byandennumye bakozeseza invitation zaffe bafereddemu abantu naye ono musajja watu ne visa baali bamuwadde oba ontegeera oba omanyi kyekitegeeza bw'oba onaagenda ebweru otandika okufuna fiiri y'ebweru ng'oyingidde airport oyise mu ka immigration awo ogenda bwoti otandika okulaba ettaka lyonna ku kyalo kiwalese waliguze otandika okulabira ddala nga kati ogenze musajja watwawo era yaŋŋamba nti kye baakola kuyiwawo omubiri naye nga gwayirawo tamukola ki tamumanyi naye okumuyamba baleme kusazaamu kutambula kwe at least adilayinga okutravelinga bakome batereeze oba kitegeera so kati kidda ku kyo nti waliwo bannayuganda ba abayefunyiridde of recent ate ekinnuma ku bannayuganda munnayuganda okubba munnayuganda munne omulala musajja yali ajja wano lwakuba nti nze nabye saagala kukola ng'omuntu nangamba Simon n'obuzibu oli yanguze emmotoka ndi Canada yampa empapula zonna nandaga nti emmotoka ki yanzirukako yakomawo e Uganda emmotoka ntunulako ntunule okusinziira mu mateeka gene waffe tosobola kuvuga mmotoka nga eyagiguza takisayinize gundi ntunulako ntunule munnayuganda gwe akoze munnayuganda munne ekyo ate nno ng'ogyeko ekyo babbira ddala abanaku ekisajja kiryoko ku TikTok kiina ekirevu kinyirira nno mwattu kiina ekirevu kinyirira ekirungi bwe kiti kibeera okwo ne kigamba bannange mumuddaawo era tusawa yonna kati natutte 10 biki kiri eyo yukke kikinyoozi kipepeta mitwe gy'abantu eyo yukke mukwano gwange Rachel akulira abakyala babasumba eyo yukke yanga nti ekyo kyabeerako elidiz eyo ne kibeera East London kikisala mitwe naye kibbi kizibu
kyagamba muwala ali Saudi Arabia tya gwe ne wofuna mitwalo 15 kata jiwera milioni 15 ng'ombuulira nga tu process omwana nga akuba yoza soani ya muwalabu nga nene wakabe batunda ku bintu nga teziwera weziwera nga ne kakati funa insurance ya milioni 2 oba tozirina nazo zikola ki zisindike mfune insurance ng'omwana amala okusindika mwana we bamuyita na Susan mwana bw'amala ng'agamba nti kakati nga bamugamba kakati eyo signing out contract giveeko kola ki komawo kubanga ku Monday ogenda nga byangwa nga atuuka e Kampala ng'omwala atandika tuuka Kampala lwo atandika okulowooza nti naye visa bagigaba sisayininze era olinga abo bamubuuza nti naye n'obufaananyi wabwa nti nabwa nti naye baakuggyako ebinkumu Canada ejjako biometrics nti tebazijjako nti kale esobola obutakuggyako singa ensi yonna mu European Union oba mu America yali ekuggyeko biometrics wali ogenzeko mu America oba mu Europe ndi nedda werowooleze mwala nga bukyanga ganjija kwasiyanga misinkane gundi ng'essimu tu anti lunawo kese eri wali ku CPS ono omubuukera omulala naye yankwirako essimu nga ye yaddeyo ewaabwe 40 oli yamutikka n'atuuka okumujja ku mulimu gye yali kata n'akomawo wano n'atunda buli kimu n'atuuka tayimu nga mwavu nga takyasobola kubeera Kampala omuntu yali akoze ku ssente ze nadda ewaabwe 40 nga musajja wattu asiba mu nnyumba girlfriend yampeereza essimu kubanga girlfriend ozabambi wala nga bitabuse girlfriend ye n'agirinya nadda ye n'agenda ekkata ono ye waalindi alaba eri e Canada kakati naye ndowooza oba kati ate tekikomaawo waliwo era n'ababbira mu bana abasina Canada yoko muntu nga ali gundi ali buwala bwawo tugenda ku updatinga visa yo nga bababba tugenda ku upgradinga visa yo bagiyita bata renewal nga babba abaana babeera eri omwana yajjidde obusente bwe n'asamaala abamu babajja wano waliwo omusajja amuyita Aji bamuŋŋambye yeefudde ekizibu ali mu bizimbo mu Kampala Aji yajja wano omuwala bw'ajja wano omuwala n'amugamba gwe teweetaaga yadde 10 olina kumpa za kukebera bulamu na lunaku lwagenda Aji afunidde omuwala passport mu byala ali Aji visa agireese mu byala ali eya tiketi agimulazeeko mu byala ali n'amugamba nti gwe tofaayo ogenda kukola nze ojja kunsasulanga nga bakusasudde omuwala agenda okisukka nga si yekka Aji atunda bawala ogenda kukola buli muwala mumwokya 10,000 ezo eza $, kataali ntuuka eri omuwala bamugamba nti naye togenda kuyita ntebe ab'entebe bajja kutawaanya ate munaye bwate wataddemu nti linnya takisi tusisinkane wa Embaale atuuka Embaale nga mugamba linnya booda ngya booda emukala paka lwakaaka ku booda nga batuuza baweze nga babagamba nti kataziwera ssaawa emu babagamba kwambala canvas simanya mwambale n'ebijaketi by'ebbulaaka tugenda okusala kubanga wano wewutuuka ssaawa emu saketi nga basala kukukuta olwo basooke bayingire Kenya bagende balinnyire Nairobi ku Jomo Kenyatta nga balinnya ennyonyi ya Fly Dubai wali balinawo ba agenti waabwe omuwala aba badduka omusirikale eri ekusaidi ye Kenya akukusa alaba kiwala bambi kinyoola ennyuma kiti ng'akikuba engwala paba nga kiggwa kikaabyemu bye kikaabyemu nga kigamba kasita talina kyatutte kola ki katugende ngenda omuwala nga bamutuusa baali batwala Saudi nga bamutwala musikaati omaani ziyita emyezi 3 nga tasitayo ya miyembe ng'omuwala bw'agamba naye nze olina olubuto naye nakusasulira nkulabye genda kukola tafuna yadde kafolic acid tafuna kaki naye ng'akola giba gigenda okwera mu mwezi 9 omuwala bw'amugamba nti kati nze sente zange zokukola ziweddeyo naye kyengenda okuyamba genda kukuwa tiketi ekola ki ekuzza e Kampala nga nvuga paka ku kisaawe nga batikkaku talina yadde n'ekikumi n'ezimujja entebe takola ki tazirina ne bute kuki ekkulu
olutuuka entebe nga ba immigration bamugamba naye wafulumira wa bagezaako mussa ku poliisi omuwala agakaabye ababuulidde banaye akale genda tinaye kuntuta muntadde nekutuuka ewaka sirina wenendera simanyi baba kyaliwo kubanga twapangisanga kawempe senga wange wakolaki wali wala mutuuse kirungi ng'asanga sengawe kawempe akyakolaki akyaliwo muzigo nga senga yali asuubirwa nti na sente zizze ng'atunula ku lubuto senga ng'azirika senga afa omwana ye yamukuza suubi lyali mwana oyo asenga afa yafa ayisewo nnaku ng'omuwala asigala awo ng'azaala omwana ng'abeera awo wali omukwano wawe bamuyita Fatuma alikata eyalabirira ku mwana oyo kubanga yali abamanyi eyalabirira simanyi Fatuma akyabawuliza abantu abo Fatuma Nagudi mukwano gwange ne mu byonna ekisinga okuluma mu byonna nti munnayuganda asazeewo okutandikawo omulimu gw'okubba munnayuganda munne Joan awo wetusinga obuzibu awo Saimo nasaze n'embuzi yange Saimo musiikidde ku nnyama wasaze embuzi namba muleetere ennyama ali ate mpozi nga anaalinda sookole mwagisaze jasi busazi nga bw'osala enkoko oba mwatunzeeko ekitundu kati obeeraawo olinde embuzi ogirinde ku idi ewagundi tugisala weetaba Christmas ati basala ku nkoko bano producer omyaire lyasazeewo kuleetera era osanga ne wakanga waliwo oluyombo ebintu bya Christmas naye aji wali ku neighborhood ne mugamba bagikuba ekiguwa neeno neighbor wali naafuna why olwaleero eno ate nze sirya na nnyama era banatera okungobera akakoko kange tulya nyama ate ng'ogira n'embuzi nnungi South Africa why olwaleero nina gundi zange mwewo cases wootuukako n'ozireka oyinza ozisobezaamu naye at least I think right now tusobola okumenyaamenyamu to pick some lessons n'ebimu abataka bakomawo nalabiko ku press conference nina abajjajjange ebigambo tebikutuka nga tebigatta nenze nenfuna akavidiyo kali akasooka enfuna kano nga kubumbi kaliwo akakakamu kano kade kakamuko mu arrangement y'ebyobufuzi tumanyi sigenda byogera mu order abamanyi order munajjonnyola abantu tumanyi titulina namulondo abataka b'obusolya olulyo olulangira ekitegeera abaana b'eŋŋoma olulyo olulangira naffe abakoopi okitegeera naye ebintu bino abantu kyebasinga okukuyigo kyebataategeera nti abaganda bwe baatuula ennono baawa obuyinza bungi eri kabaka ate bo tebaakitegeera which is beautiful kubanga obuganda bwali badde bwaggwawo dda kabaka singa teyalina buyinza mu nnono zaffe singa buli mulangira kabaka singa ne bakabaka babajjako ekyeyonoonero kubanga era babajjangako okitegeera ennono zaffe kino kiyiga era genda okigambe mugandawo genda okigamba omuganda genda okigamba atali muganda ennono n'obulombolombo our etiquettes and norms starts from the king and stop from the king ennono n'obulombolombo lwaffe bitandikira ku kabaka era bikoma kabaka nti kabaka najja yambala empale ey'ekituli tusobola ogifuula ennono okubikka kiri ekikikola ki ekibaddewo kati gwe toyinza kugamba nti nze ndi mutaka njogera na kabaka ye bwe bw'aba aganye okulaba kitegeeza takola ki bw'asazeewo kabaka tasobya ye kyakyusaamu kyaba akyusizaamu mu nnono zaffe ne mu bulombolombo waffe kabaka yatasobya okitegeera ebintu byonna ebyogerwako bituufu gundi okomwano gundi byebyo naye the answer is the king fenna tukkirize nti obubaka obuweebwa katikkiro kandeke katikkiro you go wild some of you are dirty obubaka obuweebwa Mmengo
kukikwatagana ne kabaka tebufumbibwa tebatuula wa mu bbaala ne buweebwa abantu obubaka obwo bwa busaliddwawo abaana ab'olulyo olulangira ruling family kitegeera ne kabaka ki yennyini waliwo agenda okuŋŋamba ng'omulangira gundi yagamba bw'ati responsibility y'olulyo olulangira mu lulyo olulangira regimu evaawo era kino oyina kiyiga era gwagoberera obwakabaka bwa Bungereza yensonga lwaki owulira nti gundi yali Tudor kitegeera kyova owulira nti bano be balwana War of Roses kitegeera ne abasomako ku bwa Bungereza ne bagamba nti nti bano be bagundi classes zikola ki zibaawo ekitiibwa kisigala naye ne importance mu bwakabaka evaawo with the time kati kankugambe obwakabaka bwatuuka ekiseera nga Chwa ye kabaka okitegeera nga Chwa ani azaalwa Chwa si Mwanga kati nga abaana abazaalibwa Mwanga ekiseera ekyo bali important nnyo mu kusalawo ebintu mu bwakabaka kubanga omwana yazaalibwa nabo akola ki afuga kati Chwa bwazaala Muteesa famire ya Mwanga awo importance yayo mu decision making ekendeeramu ne basigala kuba balangira kubanga Muteesa ate alipotinga eri baana baani Chwa okitegeera ezo regimes bwe zigenda ziva tekitegeeza muno tebalina mugaso ba mugaso nnyo era baana balyolulangira okitegeera naye layini egenda ekola ki ekyuka kati ne Muteesa bwazaala Mutebi ate bana abachwa abaana bachwa okitegeera era decision making yaabwe eba enako wekola ki wekoma mu administration ey'obwakabaka naye ate eri mu byabwe babaayo okitegeera kati ne Kabaka Mutebi bwatuwa omuntu agenda bwali God forbid bwalibula okitegeera ne wajjawo omuntu omulala era ogenda okulaba nga influence ya Kabaka Mutebi family naye baati eba nnene mu bwakabaka okitegeera so gwe togenda n'ova eri n'ogamba nti nasanze omulangira namusanzeeyo Masaka nasanze omulangira namusanze Kasanje mu Busiro oba Empwedde okitegeera nti n'agamba mbuye kabaka tayogera naye okitegeera si bwe biba wabaawo mu byenfuzi tulina gye tuyita inasaako osobola okuva ku inasaako okitegeera kati inasaako osobola ogiviiramu ddala nti essaawa ya leero kikiriza oba kigaane kijja kuluma gwakiwulira kikiriza oba kigaane any decision making in this kingdom gojja gamba waliwo abagenda ne bagamba mpulira nnyo abantu bino tebirina kyemufunamu abantu babawo obusente ne muvuma abantu kati omulangira wasajja ovuma waaki si mwanawo otandika okugamba oyo si mwana wa Muteesa please did you do the DNA lwaki mweswaza bajja kusiba ojja kukola ensobi onyiza abantu bajja kusiba ebintu byemukola si bikyamu si bituufu oli Ssaabasajja atulaze oli nti muganda we ffenna tukimanyi nti mwana wa Muteesa kitegeera totupimira DNA otugambe mboyo wa ggwanga bweriti that is nonsense kitegeera legally Ssaabasajja bwakeera n'agamba nti ono ye next of kin wange nti ndi mu ddwaliro tolina kyoyogera kubanga eno ensi Buganda yabeerako nsi muwawa okitegeera nefuuka Obuganda bwefuuka Obuganda period yajjako yenkola ey'amateeka mu 7 eyo nga mu 17 eyo baleeta ebyapa bino bye bayita ebya PC okitegeera tuva ne ku nkola eya communal use of land kati ettaka tokyagenda wali mbu ndi Muganda muze ngenze nsiba akabuzi kange Emmengo bajja kukuba bajja kusiba ensi ekyuka kyetulina okumanya I'm a student of culture okay culture evolves obulombolombo
agenda okulya eŋŋoma yakwatanga ekkubo n'akuba akaana akato engwala ke bayita kannaku n'akola byakola simanya agenda kuwasa simanya biki okitegeera it is no longer there ne bwe kibaawo kiyinza okukozinga outrage oyinza osanga Nakkunga is a graduate n'abigaana nditi sina kubigaana that's a defilement case okitegeera edda twabanga ba misinonyist betuyita mu luzungu misinonyist bebano muntu nga tuli ba sexist nti tuli ba Ssaabasajja bwajja mukyala atwala butwazi takyasobola kikola weekiri muffe nitusobola kikola genda okukwata mukazi ogenda nze Kabaka ntute mukazi wa gundi omusajja ajja kusiba ajja kuwabira lwa rape okitegeera bakusibe bagambe nti Kabaka wakoze eki bamusibye so kyekulaga nti obuwanga bukola ki bukyuka nkuzaayo kiri waliwo alaba wagamba ayagala kumanya kiki kati kiki baani abatwala nti essaawa ya leero bannalinnya lubuga baki abantu abali awo within okitegeera n'ab'enju ya Muteesa they are so important in the decision making of what of the kingdom kitegeera Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Royal Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kusanega 18 August Good Beach Festival ku Erin Beach Terana Lili Pazo Lunabe yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga twaliza emikono waggulu telinga overnight olw'enkeera ga 18 August ku Sunday twake tukube Good Beach Festival ku Erin Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu yebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri onobulumi nakunyumirwa awerekeddwa akabayimbi baranga bakomedians abakadde omukamu abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbise Good Festival ku Erin Beach Entebbe ntidwa mu sente you got tunes cash for every tune Jojo Events Simbata Properties Sky Beats Tours and Travel Galaxy FM Stream Live Avenue Sanyuka TV Chinexpire Chitabi ne Success Motors nebitegekebwa Amitex Promotions ngamba jizine nkudi nze nakugamba gwe twasisinkana ogwasemba naye nkugamba nti abantu abagenze Namibia tebasobola kulaba ki Ssaabasajja actually omuntu ayagala okumanya they didn't see the king nale ne bavaayo yadde akaguwa ke ne be bakugamba byonna it is hearsay. olowooza what went wrong what went wrong okuva mu kugenda abantu abatulaba kye batamanyi nga tuboogeddeko mu bitiibwa byabwe nga tubabijja bali bajjajjaffe era tetubayisa mu maaso nze mbaagala nnyo nze njagala nnyo jjajja what went wrong omanyi okuyiga ensobi weeva nti weewaawo bannaffe abali mu pokopoko kabaka bamusiba kabaka bamuwamba balina eddembe lyabwe tukiyita freedom of speech ekitegeera naye freedom of speech ejja nekye tuyita common sense okwetegeerera kati ebintu ebyo baali bakola abagenda kwembase ne babanja kabaka n'abagenda ne bataaginga ensi ya Namibia ne bavuma nti kabaka bamusiba bakolanga bikyamu naye mu bukyamu ng'ate babikola mu butuufu ku lw'eddembe lyabwe eryaki ery'okweyogerera
naye ng'ensobi eyo teyina kugattibwako ddoboozi lya muntu ki mukulu. Singa wakabaawo kibooko ng'enyooka nga Miracle anuuna sukaali, mukyala waffe mukyala wange oli ewaka n'omusanga ng'abunye sukaali eno n'oddayo n'okuba Miracle, then you are stupid. Decision gy'olina okukola ogimanyi, toddamu kugula na sukaali waka. Yeyo Namibia kye yakoze nti naffe tetugenda kuyingira muki mu mivuyo gyammwe mmwe mumanyi, okitegeera. Namibia ensi ethrivingira si ku bulimiriri ddungu, ekibabeezaawo kusima ggolo, okitegeera, na byabulambuzi. Ebyobulambuzi bwabikubisa mu nsi yaffe emirundi n'emirundi, wano tebalambulawo, eri balambulayo. Kati gwe katogamba munno ensi yawambye omuntu, you are putting their name at what? At stake. Omanyi kye bakola? Nga bakwesonyiwa, okitegeera. Omanyi tumbadenzijao nechenjalo jaso kugatirako nti omanyi problem ya bana Uganda producer listed problem ya bana Uganda ebyembega tuyerabira mangu ne tutunulira ebikola ki mu maaso. Kakati kyensaba mu byetwegera ko kivula kinzizazeewo tukole sheno njagala twekube mu tochi tubadde mu lutalo oba ontegeera olw'ebigambo nga n'omuntu owakubira esimu nagamba neddala sayima ekituufu kiriki kati njagala tukozese omulala omu naye nga wo nakubira nagamba sayimuna mmwe mwalya. Kati njagala tukozese facts ziriwo tukozese ebikkirizibwa kubanga mwene emboozi mulimu president w'eggwanga nga bigambye nti yeekobaana ne Katikkiro. Ekintu ekirimu president kitegeeza nti president w'eggwanga lino akwatagana n'eggwanga liri eddala basobole okubaako kye bakola. Kati gwatuwuliriza kyembadde njagala n'okulaba okusabe bambi nsaba nnyo ne bw'oba tobitegeera weekako mpulirize bino bye mugamba Buule yalya nange ndi musajja munaku abaana bange nenkya nnono viddi simanyi kye ntwalira mwana wange ku ssomero fiizi tannaggwayo mitwalo 40 okitegeera naye gw'ogamba nnalya sirina wenzija wabula nti ffenna olw'okuba twagala ensi eno tugyenyumirizeemu tuteeka amannya gaffe ge tukoleredde. Nze ndinyandikoze mu kuwandiika muganda wange empandiika n'ennyenje ne zigwa okitegeera. Tulabe ng'ate twavinga society etalimu muntu agenda kugamba nti emmeeri egenda kuyita e Nairobi, Abamerika baasindisa emmeeri eyita e Busia ejja e Kampala egobe Museveni okitegeera. Kubanga kati nze mba nnyina okujja ne kugamba emmeeri etambulira ku mazzi si ku ttaka okitegeere nga sikubye kyolya ayina ekisuubiri erya mmeeri okujja naye gwe ne nkugamba kiki ekituufu okitegeera. Ekituufu kiri nti tulina obukaawu nze bwe nkugamba nti no kino tekitegeeza nti no nwanira gavumenti eno ebeerewo oba kiki ffenna tulina ebintu gavumenti eno byetukoze eki byetusobezzaako. Nze bankubako olumu obusajja nga nfuka musaayi police, you remember? Nengenda ne ku media center nenfesinga ab'amagye jjukira byekwazo nendagira ab'amawulire nti tugenda kukavalinga magye neteekawo embeera. Abantu abo abamu agamba mukozewo kyoli ku YouTube toyina kiwali okoze lino ggwanga. Nze nalwalira bannamawulire bannange era mu kalulu tetwakubwa kubanga nateekawo ki embeera. Kakati muganda wange ekizibu ekiriwo nti wakati mu kukyawa gavumenti tetulimba na kwekyawagana nga ffe bwe mubeera ku lutalo nze gwe oli producer wange baani nze nsitudde ka Miracle ne kakaaba tosobola kuŋŋamba Buule omwana wange akaaba atya nonjo kyoluyi kati ani agenda okasitula nga gwasaggula okitegeera. Bakulembeze baffe betulina abalala baba n'obunafu ng'abantu ne tuleme kukola kye tuyita ridiculing okitegeera na kulimba okitegeera. President yagambye nti nategeerako nti Ssaabasajja nategeera luvannyuma. Ssaabasajja muntu naye is a private person. Mukimanyi Ssaabasajja si munafu nti teyeesalirawo. Abamufu abawangadde tulinako n'ekiseera twamanyira nga president akuba essimu Ssaabasajja takola ki tagikwata okitegeera. Kati gwe tokijjawo mbwa Ssaabasajja agenda atya president n'atakimanya asobola obutakimanya okitegeera ate kisobokera ddala okitegeera. Oli munnabyabufuzi ate naye kirala gwayagala ennyo Buganda olina okumanya
tofunamu kutya nti nno ate oli gwoyagala olidingireko ndi Museveni yakoze bwa toyinamu kutya nti nno ate kino ayinza okuba akifunamu nnyo kyeffe kye tuli mu kukola kyekyo ekizibu leero mugambye ntya abumu ku battaka bajjajjaffe mu nsaasire omu ku battaka omu yakyogera mu kamwakwe mumanyi n'agamba ekitiibwa Kyapisa Mayiga asiba wa Museveni okitegeera naye mukadde wange owekitiibwa Silver Sserubiri ne maama Joyce Nabosese Bugwawo nabalaba n'abatakawo nga bali wa President Museveni n'omutaka oyo namulabako nenga ate kakati ono yayombanga n'agamba nti tunagenda ati wa President kati ate gyakola kijali bakadde baffe bagenze wa President ate bagenze wa President ate tubalabe bagenze kulaba Ssaabasajja okitegeera basaba bayambibweko basobole kati ate gwe abo bamatalinga nnyo okitegeera kati ate Museveni yabuzaawo oli ate abayambye at the interest of the Katikkiro avudde mu Katikkiro kiga byonna emboozi zaffe zikubagana bye twogera bikubagana anti ye point yanti let's go back and review omanyi kakati bulala bino byoyogera biyinza obutaba kugwe biconvincinga kukkiriza naye bwendeeta hints then gwe nenkugamba go back and review tuweba gavumenti nga yediringa kubanga president bwadiringa neggwanga aba gavumenti naki either direct or indirect kitegeeza nti nno visa eba tekyakola kubanga tulinayo ne wana wa president betugambiddwako nti asulaawo oba ontegeera ggwanga lidiringa naki naggwanga Namibia bwevayo negamba nti no visa bagisazizaamu kitegeeza it was between muntu na muntu si ggwanga it is not diplomatic wige diplomacy bwakola ki kati awo ngakugamba ti Diane review amawanga wegaba gadiiringa gakola gatya kakati gwe kyoyina okumanya nti ensi zonna bwe ziba zigaba visa okubeerawo it is their prerogative kikwata ku bo okugisazaamu oba okukola ki okubeerawo ensi za Africa zonna ezisinga bwe ziba zigaba visa ey'abalambuzi zigaba ennaku 9 kitegeera ndio gye bayita longo city kitegeera short stay wano mu Africa si tekiriwo nnyo naye bwebaawo gwekola ki weepimirako noga ngenda kubeera wano ennaku 5 za conference era ku Monday nkola ki ngenda ne bakola ki ne barecordinga kakati Namibia ng'ensi erina amateeka agagifuga kitegeera era kyovola ebbaluwa yaabwe respectinga nnyo Ssaabasajja kitegeera kuba bamanyi the kind of a person they are doing what dealing with kitegeera era bo bakulaga nti kye batamanyi nti baali ntaki ne badokita be okusalawo kuno bayogera bakugamba we talk to the palace where I comes from in Mengo kitegeera olubiri mwava ne boogera na administration ye Mengo ko baruwa wano ne boogera ne authorities government ya wano ne baginnyonnyola government yaffe ereme kunyigira Namibia olubiri luleme kunyigira Namibia ne kabaka yennyini ne bakola ki ne boogera n'eddwaliro erikola ki eryali mujjanjaba omuntu bw'abanga ali ku programu ya musawo gwe n'osigala ng'okuba ng'ovuma gavumenti eri oyogera kino n'oli naye yagenda okufunamu akadde kabiraba gw'osuubira aba agenda kuwona atya gw'osuubira aba agenda kubeerawo atya bwe mbeera wano gana maka gange Simon kitegeera oli wano naye bw'oleeta ttiimu yo ojja ne ttiimu yo wano bulijjo abantu bujja omuntu wo n'atandika najjayo TikTok oba YouTube n'atandika olaba Blue Movie nga Adrian muwala wange waali waneeno olowooza nkola nti okimanyi nti muntu osigenda mukuba naera nkugamba Simon mbadde nsaba anko oli agende oba tomuzza oba ajjeko okitegeera nkugambye ensi zonna ezisinga kati mu nsi yonna ekyettunzi ekisinga enjaga ekisinga emmundu ekisinga technology ye tourism tebamuzannyiramu juuzo omusajja yagenda n'akola video n'alaga ensimbu ezisinga okuwambibwamu abantu n'ameshoninga oba woziti Guatemala ku TikTok innocently minisita omulamba najja n'akola reply
n'amugamba nti wakyogedde bwekiti naye data ali bwati guno omwaka tebakwatayo buntu n'amulaga nti kaka tulina n'ebifo bwe biti era tubadde tusaba bw'ojja bw'oba interested owandike ku gundi bweti ffe tugenda kufacilitatinga ojja obeerewo era teri agenda kukuyamba kukolako obuzibu tukuwamba. Tourism comes with an image. Uganda lwe bagamba nti bookereza abalambuzi mu paaka cancellation za ticket wano ku Nnyonyi zagenda mu 4. That is revenue lost. Mkitegeera kyovula government yalwana nnyo esitole bakole ki eveewo okugamba bagisingireko ettaka tukoze eki government nekubira amawulire nti bannange eno sitole mugireke egende era mpapula z'amawulire nezigyesonyiwa netukana ku extent oba we reach out to the family of the late government nesindika n'abantu balabe family z'abantu abafiiriddwako banaawe Bungereza ne bakubira ne government y'e Bungereza ereme kipika ne BBC ne bagiga nange tusaba onfuna kakati ensigo bojja n'ogamba nti bawambye omuntu bannayuganda babadde bagenda ddala kuzembase ate ekiruma bali ne bagamba nti ebbaluwa egamba some unscrupulous. Do you know what it means to be unscrupulous? biri mweno bbaluwa eno biri mweno bagamba some of the unscrupulous subjects of the Buganda Kingdom started organizing and having demonstrations. Tugisomere nanga weeri ale tulagawa omanyi onako olwaliro kyenjagala kintu kirimu ebintu bibiri buule kirimu amaanyi g'abantu okumanya amaanyi gamwe ngabaki ng'abantu naye n'okumanya enkozesa yaago oba ontegeera n'okumanya where we go wrong. Nsome non-extension of visa for His Royal Highness Ronald Muwenda Mutebi II, King of Buganda Kingdom. Obutayongezayo visa ya muntu nga bambabulidde mugundi awo. The Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security hereby provides clarity on the non-extension of the visa of His Royal Highness Ronald Mutebi II, King of the Buganda Kingdom. Ministry ya Home Affairs nebigwamu ezo okuwabula ku nsonga lwaki tebayongezaayo visa. His Royal Highness Ronald Muwenda Mutebi II entered in Namibia on 14th April. Yayingira Namibia mu 14 February 2024 on a private medical visit and was sanctioned April. On a private medical visit and was stationed at an undisclosed location in the country. Yajja ku bujjanjabi obw'obuntu kubanga private ate bwogamba bwengo kutubu but mu bujjanjabi nga buli private era n'ekifo nekisayogerwa. In terms of section 29 of the Immigration Act 1993, Act number 7 of 1993, His Royal Highness was granted a maximum stay of 90 days applicable to non-Namibians. Kusinziira ku tteeka erirambika abantu abasaba visa n'abayingira Namibia ery'omwaka gwa 1993 yaweebwa ennaku 9 gy'emyezi 3 naddala ku abatali batuuze b'e Namibia. List the visit of His Royal Highness Mutebi was purely private. It generated much controversy with some of his subjects who seem not to have been briefed about the travels of His Royal Highness. Subsequently, those subjects then started making allegations that His Royal Highness was being illegally detained in Namibia, that the Namibia government conspired with the Ugandan authorities in abducting His Royal Highness and thus demanded his unconditional release from detention in Namibia. Mu bufunze engeri enti nno byaleeta okugenda kwe kwali kwa kyesirikidde ekyalagamba nkwetu kigenda wala abagoberezi oba abaganda batandika okwaleginga nti nno bamuwamba buwambi gavumenti y'e Namibia yeekobaana n'abeeno bawambe.
some of the unscrupulous subjects awe nabadde nzija unscrupulous kitegeede is a person who totally disregards common sense, not fair to themselves. Nti ye ne bw'omugamba nti Saimo okunamye akugamba nze nyambadde empale bbiri nga ye ne bw'omugamba nti kabaka wuno ayogedde nti oyo AI kugamba ye mu butamanya bw'asigala mugumu nti tamanyi ali n'akayaniramu omugamba nti awaliwo omwana toleekaana n'ayongeza yayagala kyayagala ekyekiba kibulirwa. Some of the unscrupulous subjects of the Buganda kingdom started organizing and having demonstrations at the Namibia's diplomatic missions around the world demanding for Namibia abaganda abali ebungereza ne mugenda ku embassy, abaganda abali Luda ne mugenda ku embassy nga muli musaba kabaka twagala kabaka to release of their king from detention and thereby threatening security of Namibian diplomatic officials in the process, which is not allowed under the international law. This did not only put at risk the security of Namibia's personnel abroad, but interfered greatly with the operations and security of Namibia's diplomatic missions. Such malicious allegations were not only meant to tarnish Namibia's respected reputation and standing in the eyes of the international community, but were meant to undermine the good bilateral relations that exist between the two countries. Uganda enkolagana ennungi eri wakati wa Namibia neki malicious kifiiriza ekitegeera tufiirwe. The country of the government of the government of the Republic of Namibia explained that the visit of His Royal Highness was purely private and did not have an intention to interfere with his medical visit. Furthermore, since these unscrupulous elements babaddamu abawutufu yabadde ensobi ekitegeera okukulaga nti yabadde ensobi started disrupting the operation of our diplomatic missions, Namibia engaged the Ugandan authorities as well as the royal family and expected them to call these unscrupulous elements kubanga bo balowooza nti bano basobola okugamba bano ne bakkakkana nti nevertheless disruptive activities continued unabated. Ndipo baali balowooza nti aboolulyo eno banajja ne bagamba Katikkiro Katikkiro najja n'atugamba tunaawulira si Katikkiro yekka ne gavumenti ekitegeera ate yo gavumenti eyanyiga until when the President Museveni said nti is going to act era kyovola yagaa nti actinga bajjajjaffe bo ne bakola ki ne badda okitegeera kakati wanagamba as such based on good bilateral relations between the two countries and peoples, the security considerations of our diplomatic staff in line with Namibia's laws and in accordance with international law immigration regulations, the government of the Republic of Namibia is unable to extend the visa of His Royal Highness Ronald Muwenda Mutebi II, King of Buganda Kingdom. The Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, through the Ministry of International Relations and the Cooperation, has been in contact with His Royal Highness Mutebi II's palace, his medical team in Namibia, as well as with the Ugandan authorities, and they were thoroughly briefed banyonyole on the extension of the visa on the non-extension of the visa and reason thereof. Namibia is a sovereign state. Sovereign nako underlining sovereign means an independent. Does it stand for say yetengerede? Yes. Tegeera. And that has a right to implement the laws of the Republic of Namibia and international laws.
ensi eyeetengeredde esobola okuteeka amateeka gayo mu nkola. Kakati mu byonna nina kalaki omanyi ekindeesi wano era kati wano otandise nze ŋŋenda kubeerawo oba njagala paka saa mmeka otandise ogenda mu sho gye nkola ki gye njagala omanyi mu bulamu oba oyagala ebintu okukyuka ebyaddala kirina kuva mu ggwe na mu kusalawo okwo. Kabaka bwe yali ayogera njagala kuba alina kati abaasala baatusaliramu ddala kali alina bwe yatugamba abasawo baatusindika eno okola ki okuwummulamu tukubire oba ontegeera okubye kali ku Simon Official tetwagala copyright etutawaanya tebajja gikuba tebajja eno kyana etukwatako nnyo tebajja gikuba waki njagala oleeta akantu ka mbalamusiza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano Namibia twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi. Ojjukira mu bbalwa kye bakugambye yajja awummuleko yajjira kuwummulako n'okukola ki n'okujjanjabwa g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe bayinza mumalaawo kakati ekisooka okusinza mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulamu. Ekisooka of course amateeka galagira emyezi 3 ennaku 9 naye wabaawo omukisa ogwa extension ontegeera kati ekibuuzo ekisooka nti omukwano gwaffe ogwayitiridde gukomezaawo beene ng'amaze owummula ekimala. nali nsoma ku Janya nali nsoma ku Mpigi Mixed twalina interhouse competitions nze ne mukwano gwaffe omu eyali mugundi mu gurupu yaffe bamuyita Crisis Sebulime is an economist ali ku ddala lya PhD kati nze kusoma ndowooza okwange kwe kukyali kukyagaanyi nnyo okweyongerayo kusoma okutuuka kwedeza naye bannange bagenze basoma twegatta ne tuwandiika ekitontome kigamba empisa za Buganda abaffe zisaanawo abaana ba Buganda abaffe mubadde ki Buganda ensi yaffe eragawa ekitegeera twatakolinga ebintu bingi twali baana bato waliwo kyamugiirano waliwo ekigamba abawala bale waliwo layini etuuka egamba abawala baleero tebagambika n'abalenzi baleero tebatembeka ebyambala enkumu ebyaffe tobaleetera bakopperedde ebyabazungu abeebunaayira ekyesitaze ensi yaffe okukamala mu byambala enkumi abatini bye bakozesa mulimu empala obujengo esako ne mini bibadebede ebisensula ebinyemu bibali kupu bwojja byaba 7 kitegeera naye waliwo ekituuka ebyo byonna bibadde byakuwa background yaga layini Sebulime yawandiika layini eno abamanyi Sebulime Crash weebukandula gomba alina layini gye yawandiika naye nga yattabu nnyo era enkwatako omukwano gw'olususuuto guba gwakabya oluusi ekikulu gwonoona n'ensobi ezibikkiriza
awo nno ne twebuuza mazima empisa aziriwa ziserebuse zisiyaguse tuzikubye ettale yi Buganda ensi yaffe eragawa omukwano ogw'olusuusuuto guba gwa kabi ne bw'aba mukazi waka nagamba ntakulaako mu kutu n'otakula nagamba nsokoola erinnyo n'osokoola nagamba nze nkyuse ndi buli kimu n'okikola okitegeera kegenda keera ku makya agamba emmotoka gipaakinga enzo nsitule paka ku masengere tukola out of love yes no kati we human beings in nature we abuse love okitegeera kati ate tuli mu nsi nti no tuli broken we are trying to find solace anywhere we killing on anything that's why omuntu wagenda okugamba nti bamenya abantu mu Lubigi okitegeera naye Mayiga abadde asolooza ku obusuulu ku bantu mu Lubigi Mayiga si yakulira Buganda Land Board tasoloozangako ku ssente n'emu n'ekirala g'oyogera ebyo ne kitakuwa mabwongo nti bw'oba oyina ekibanja ku Lutobazi tekikuggyako ssebo kuba kibanja kyona ku Lutobazi era akyagalo kikozesa amalo yamanyi naye teeka ligamba kyogenda okukola mu Lutobazi buuza nnema naye nze ali nannyini kyo tekiŋŋana kutunza nekirala n'otamanya kumanya natunulira abantu awo nga bavuma obwakabaka muno bamenya abantu mu Lubigi naye nga n'omutongole wa kabaka mu Lubigi ennyumba ye era n'ekyobwangu ettaka ly'Olubigi we luli I think Ssaabagabo yenna atutte ku ttaka lya kabaka nze gyenkolidde siwulirangayo omuntu avuma bwakabaka bwa Buganda ng'abantu ba municipality bakusanze ozimba ne bawamba wiribaalo yo nanyumyanga nawe wakuba nti maybe wiribaalo so nyangu yaggula awo tebujjamu naye ate nga omanyi kyakulemesa komedi olina amagezi mangi nnyo we bakuwambidde wiribaalo n'obusuulu obukola ki obusasula tonenya Buganda tetulabanko bajja kwekalakasa nti munajja wano nensasula ekkanzu naye abasajja banjiridde fe buli kimu tukitwala for granted nze naliko e Rwanda omusajja najja n'atubuuza indangabuntu ekitegeera muleete ki IDs ntumulaga passports twali eyo Nyagatare ku University ya Professor nga tuyingiddeko mu community nga tulaba musajja enzimba gyazimba enzimba yabwe endalamu n'abuuza omusajja lwaki musimye ettooyi nti ate ndi n'anyiga essimu e Rwanda tekinologi akola n'agamba naye wano bwatadde pulaani yo wagambye nti ogenda kusooka kola ki kusitula mu zingi lwaki musimye ettooyi namugamba mugiziike oli naavaayo netumubuuza nti lwaki okikoze ettaka siryo nti lyange nti sente sizo nti lwaki bakuwulira ekyokukola nti muganda wange wano bw'ogamba nti ngenda kusooka kukuba mabaati nsitule poolo okitegeera pulaani bweyina okubeera awo tuve kakati what could be our biggest lessons kubanga lesson esooka tuleme okuyisiŋŋana naddala nga ffe tugenda kuyiga saagala kusomesa balina interest zaabwe tugenda kuyiga osomese tugenda kuyiga ffe ng'Abaganda abaagala kubanga ffe naffe Abaganda abaagala ki ekisooka tuleme okuyisaŋŋanamu ekitiibwa ku lw'ebyo bye twagala bw'oba olwana na President Museveni oba olwana na Kyagulanyi oba olwana na Besigye teweekweka mu Bwakabaka oli muviireyo buviizi nga ki nga ye Kyagulanyi waaba yakulema okulwanyisa ate teweekweka mu owekitiibwa Charles Peter Mayiga okulwanyisa Kyagulanyi kireke kubanga ogenda kukola ki kwokya ekyokubiri tuwulirize nnyo kino kyo mukibabeeremu nti kaabe katikkiraani mu guno omulembe teri katikkira asobola kukola kintu ng'Obwakabaka tebumanyi ekyo lwana ne keyboard yo genda olwane oyombe n'ab'ekika kyo olwane ne jjajjaawo oyombe naani teri katikkiro asobola kwogera statement nga ya Bwakabaka ng'Obwakabaka tebukola ki tebugimulagidde ng'ayogera ku Kabaka va ku bino eby'ebbali okitegeera
naye ntino bannange Ssaabasajja Kabaka antumye abaamutumye era ekyo kikole kiwulire. Teri Katikkiro asobola kuleeta vidiyo ya AI mbwagikulage mbu ye Kabaka oyo taliyo. Genda owulirize bonna, genda owulirize muntu kyagenda okuga ekyo tekisobola kubaawo. Era lwakikola lwasemba okuba ki Katikkiro. Okitegeera bakadde baffe baawabulwa kino waliwo atakimanyi. Meeting yatuula n'akulira bakadde baffe abataka n'abagamba nti bannange tugenda kulaba Ssaabasajja naye twebuuze. Okitegeera sente zitutwala zina kuva mu ffe buli kika kireeta akakadde. That's a fact by the way. Ekyokubiri twerondemu baani abagenda. Ekyokulala twebuuze ku administration y'Emmengo, olukiiko olufuzi olw'Emmengo. Batumabuulire tulina okumanya abasawo bakkiriza omulaba budde ki era tugenze tutya. Okitegeera era tugenze nani. Ate ne Ssaabasajja Kabaka nnyini gye batugamba nti simuyi asiima tukkirize tukole ki tugende. Olukiiko lulala lwali tunatuula nga bajjajjaffe abamu bakoze eki bagenze. Yo nno nkula y'Abaganda nga bwe tuli ogwo muze gutuveemu. Bwe tugamba wano Simon program ngiwadde gwe wekka ate agenda okulaba oli wa Shamim ku executive oyogera bigambo bimu ezo ziba mpisa mbi nze sizikola. Okitegeera kyenjogedde wano wali sikola sikyogera. Tuleme okubeera bannanfuusi. Okitegeera ekirala content tumukole naye nga content gwe mutukola tatta kutegeera kwaffe. Gwe toyogera ekyo kikuggisaamu ate tobuukira internet eno eriko ebintu bingi naye buli kimu temukola temukiwulira. Ensi yakyuseemu. Muganda wange nakugambye oyagala visa ye Canada oyagala visa ye Europe ne gwe atiisa abantu okubatta ku social media gwavuma abantu. Okuvuma tekulina kifo mu nsi. Okitegeera okuwemula tekulina kifo mu nsi. Bajja kumma visa ogende ne mu ssabo naye nga profile gy'okoze eki yenfu gw'okutta ekifaananyi kakati Namibia nga gavumenti yakondemize eyenneeyisa gye tweyisaamu ku Kabaka n'Obwakabaka nesindiikiriza nesalawo Kabaka waffe aveeyo ky'okusindikiza kijja kuwulikika na bubi. Okitegeera naye gwe okola akatambi olina obutambi bwe bwokola otaddeyo n'ekifaananyi kya Katikkiro n'ekya Kabaka ovuma gwasaba visa. You expect to thrive at international level yet you remain what acting stupid. Omanyi ekikola ky'okugaana okwongerayo visa kikola kya kumma visa. Yes. Omanyi tetwagala bitunulamu kobyo. It's an immigration issue. Naye gwe Kabaka gw'oyagadde omuswazizza. Ekyo kye nabagamba nga mpandiika emboozi mu Daily Monitor. Okitegeera lwaki obulwadde bwa Kabaka bukuumiddwa private. Why Kabaka's health is still kept private? Go and check out on Daily Monitor. When nayogerako n'omukugu asomye Obwakabaka n'Obuluganda amuyita Mubiru Ali muzzukulu wa Nsimbi yannyonnyola omanyi kwe kyatandikako okunyonnyola nti Siroganga yali mukwano gwa Kabaka nga muyizzi. Okitegeera Siroganga taggwa ku ttale. Kabaka alwalira endwadde ze bakola ki ne Kabaka namuba missioningira agenda mu kibira ew'omuganga yali yawaŋŋangukira eyo musajja baasawula oli bamugamba gw'osanga yenna mutte buba tomusse mugambe tabangako kyayogera oba si ekyeddagala terijja kukola ki terijja kukola. Ssaabasajja asanga Siroganga n'agamba tekyali wange nvudde eno naye tukola ki toyogeranga nti Siroganga atuuka Kabaga olwanyu ati oli munnange nnyo ne lwafeewo omuganga nze nasirika. Ssaabasajja n'agamba nze siri ku ddagala kunneefuulira. Oyo ne bakola ki ne batta. Okitegeera gatumaliza bbule ekintu leero tulanze tebakyatuwa bulango tulanga tugenda teka mubulango wakati awo nagadde gunerebera si wa mention njagadde beera ntouched ebintu tegattibwa n'ensoose y'abagenda bajjagiraga tujjagigattamu ebeere wamu programu y'abantu teefe tesobola banaagoberera ebintu producer lwaki tobitema biri ebyasoose ne bidda emabega andi kabakampi kakati kabakampi ne mu byonna kasuule mu byonna ebintu ebiraga ekitiibwa ntambula era kyova olaba nti okwawula buule
kwafuusa honorable minister bamuwalidika era mu ggwanga lyaffe it is right of way kyebikimu kubiraga ekyokubiri n'entambula passport ovaayo naffe mu bbulu n'oyambuka paka mu redi era abo n'olumu visa application zabe zibeera na zakutegeezaako obutegeeza niba ne mukooniemu gundi akola ki ajja kakati ekibuuzo era Ssaabasajja bw'aba agenda ku American Embassy okufuna visa it just formally shows up ne bamukooneramu kakati tugenze on record nga ku ebifuula omuntu waffe gwe twagala ow'amaanyi compromised yekimu travel era bye tukola naye kyannaku Ssaabasajja singa yabadde Bungereza kubanga Bungereza emuvunaanyizibwako mukitegeera the messed us up twandibadde tuwa ne kesi tugamba Bungereza nti bannange kiki mukola naye kakati tuli wano omusajja omukulu akedde afeeseza akugambye kuba nze nkubuulira ate nammwe abantu b'oluli olulangira abeeyagaliza ebyammwe abantu abali eyo bintu byemukola bikyamu ffe tuli mwe abalangira mwe mutukozesa mukwata abasajja okutta omuntu mutooletoole ali wali afeesa ayise bannaava n'abambejja akoze eki alimbye abantu omanyi nti no abantu abamu baaliikinga okugenda kwa kabaka e Namibia nkabaka tannagenda Namibia before 14th Ssaabasajja nga tannacheckinga in Windhoek olwedde social media bakafulu b'okwogera ebibeera emmengo baali batandise dde okuga nti kabaka ali Namibia nina akantu kano ffena tubeera ku mutima gwange mukawulirize alo yavayo n'agamba Mayiga essimu yakubiddwa ogimanyi ng'ekulagira okkiriza abalangira abataka balabe kabaka singa tebamulaba ai Kampala abantu ne beekalakaasa buli kimu kigenda kubeera ku mutwe naye nze nkubuulira ekintu kimu okubeera omuntu wa bulijjo onywamu obutwano ate abantu tebafugika naye nze neebaza Katonda nti wakati mu buno obuvuyo obukuubagano n'okuchallenge obwakabaka bulina bye butuuseeko bingi kibadde kitwatte ebbanga ddene nga Buganda yasereba tekwata kyakubiri kyakusatu na kyakuna mu ku-exporting emmwanyi banamasaka be bajulize naye twakituuseeko emmwanyi ezigibwa mu Uganda ne zitwalibwa wabweru ebitundutundu 52 okitegeera biva mu Buganda ekyo nno nga kibadde wakati wa 2016 okuva Ssaabasajja lwe yasiima atandike enkola ya mmwanyi terimba oyitibwa Katikkiro agipushinge mwebale nnyo abawulira bali mu kukola okitegeera abantu b'Masaka bangambye asembayo at least omuntu afuna ku piki empya gumanyi kiro emmwanyi sente zeegula kibooko eno embisi gy'ogize oba egenda mu mutwalo ate ng'ekikolo Joan enjala teerume Simon tukate ekisinga okunnuma nti kati abeetaaga owulira bino be baana wagenda ku kyeyo mwatunze poloti ettaka lyammwe gye liridde oyina maama we asobola okukuyambako nemukola n'ebiganda byo oba ontegeera nga kyosobola okukola essaawa zino nti we bakubulira nti emmwanyi zikola ki zikola tweyanza anti omanyi sirya nnyama we bakubulira nti emmwanyi zikola essaawa zino katugamba nti nobuule tayalozezzaako we bakubulira nti emmwanyi zikola essaawa zino osobola okutumyayo ebikolo producer olaba mukyala gwe nawasa afumba kamere maanyi era kati ogenda wulira obuzibu n'omugambo temwogera ku sowaani enatandika butandisi so mu byonna kajuyisi anka afune kajuyisi n'amazzi oba soda abogerere bino kakati mu byonna mu byogerwanga nze ntera nnyo okugamba abantu mu ebyo ebyogerwa gwe ofunamu ki lekera okuteekanga interest z'abalala gwe mu kyogerwa okinamu interest akanyama keeko bw'oba tokinaamu interest kikole ki kireke kubanga ojja maliriza okugusiza interest z'abalala nga tewakola ki tozimanyi abantu abamu bali kati waliwo omanyi ate akasinga okunsesa nsobola okuproducinga akawunti 15 nazipopulatinze ezisinze nnyo okupushinga twagala kabaka emu ya muwala ali awo atunanga yava emagombe ava Bugisu
baleke kitegeera nada kinuma tatu abanje kabaka weneto tuvuma ovuma abantu anyway kiriwe kiti tuvuma abantu Ngatumaliriza. kituufu banja kabaka Ngatumalirize. fena nete muvuma abantu ngatumaliriza okwagala bakukaka naye woowulira nga mu bibaddewo ina ensobi gy'okoze weenenye mu mutima yiga buyizi kati ndowooza muyize Mpozi nga Museveni- abamubika mpozi nga Museveni yeegasse ne Namibia bazanye comedy kuba naye esobola okuba ango tesobola bali balikiriya is one of the proper countries propagandist yasogyetanga ango Namibia nsi etongodde ate etegeera Namibia minisita akola kyakola Mayala. abatulaba at Gabriel Bule ku Twitter ongoberera essimu 700 391620 bino byenjogedde osobola okuyigamu kyoyigamu gwe ne weetegeerera bw'oba osazeewo ne wogaana okutegeera sikuinaako buzibu nvuma namunaye ddembero lyakweyogerera nze nabagamba munvume teri kipya kyogenda kusobola kunvu kitegeera naye ovuma omwana wange mukitegeera nja kulinda nze sisonyiwa baagala nnyo